Yes, ndabye abantu bangi abavuddeyo okwogera ku nsonga y'amataba agabadde ejjo mu kibuga Kampala. Naye bannayuganda njagala okubajjukiza nti omwala gw'e Nakivubo guli mu kuzimbibwa era gubulwako katono okuggwa. Ensonga y'amataba e Nakivubo ebaddewo ebbanga paka Ham Enterprises we baatuyamba ne bakwata ssente zaabwe batuddaabiriza omwalo ogwo ekizibu ky'amataba tukiwone. Naye just lwakuba nti enkuba etonnya ennaku zino yasanze nti omulimu gw'okuzimba omwala gugenda mu maaso. So kati bwe yasanze ng'enkuba bazimba omwalo ogwo ge mataba amatono ge twalabye, naye nga omwalo ogwo gubulako katono okuggwa, era bwe gunaggwa bwe guti bannakampala tebagenda kuddamu kulaba ku mataba. Kitwale nti oba ozimba ennyumba nga tonnagisereka enkuba n'etonnya, tekitegeeza nti ennyumba gy'oba ozimbye ebambi oba omuzimbi yaba tamanyi. Naye process y'okuzimba etera okusanga enkuba ng'ejja. So tugumemu katono, omwala gugenda kuggwa bannakampala, ate tulabe nti amazzi ago gatambula bulungi. Era twebaza nnyo Ham Enterprises olw'okuba nti omulimu gw'okuzimba omwala banaatera okugumaliriza. So nalabyeko bannabyabufuzi ensonga eno abagifudde ey'ebyobufuzi. Bannange, toyinza kutandika kuzimba nga tolaze mazzi ganayitawa, amazzi tegazibirwa kubo. Ekyo kinneetaagisa kugamba Hamu nti amazzi tegazibirwa kubo. N'omwana eyakazaalibwa amanyi nti nature is nature, amazzi tegazibirwa kubo. Naye Hamu notandika okuzimba nga we mbagambye nga tolaze nti bw'onooba ozimba amazzi gajja kukulukuta gayite wano gagende gye gagenda paka mu nnyanja. Ekyo n'obikola amazzi ne gavaayo ne gagenda mu maali y'abantu neeyonoonebwa, n'ogenda ng'oyinaayina buyinyiinyi. Tugamba abantu bateekeddwa okusasulwa, era tugenda kukola kyonna ekisoboka wansi w'enjuba mu mateeka okulaba nga Hamu akakibwa okuliyirira abantu abo wamu ne gavumenti naye okuliyirira abantu abo abafiiriddwe emaali yaabwe, kubanga byabadde bikolwa bya bumenyi bw'amateeka ebyaviiriddeko embeera eyo okubeerawo. Ensonga y'okuzimba omwala si ya byabufuzi, nsonga ya nkulaakulana. Era twebaza nnyo Ham Enterprises olw'okuba nti bakwata eddimu lino ery'okulaba nti omwala guno baguzimba ate guggwe gubeere ku standard. So ketusabe nti banaatera okumaliriza amazzi ago gatambule bulungi. Hamisi Kiggundu omwala gwagala mwettira omwala bannakampala baasanyuka ng'atandise okuguzimba, ne beerabira nti babeera bazimba omwala teguyisa mazzi, kubanga wansi wabaayo abakola gayinza obbeera ne gabatta. Kuba enkuba esobola okutonya mu paatisi zonna mmwe ze mutategedde, mukoka najja buzzi basooka kuziba inlets eziyingiza amazzi mu mwala. Kati bo ne batakimanya nti enkuba bw'enaatonya wadde gazze ganjala bulijjo, amazzi gazze ganjala for the last 20 years lukwago z'amazzi mu kibuga awo. Gazze gaganga kusuula mu bizimbe, ebimu ebizimbe bingi mu kibuga omwo bimeze enjatika, ne kesisi n'esooka ebiyimiriza abantu biyingira. Owino yali yafuuka ekirala, Nakivubo yali yafuuka ekirala for the last 20 years lukwago z'amazzi mu kibuga. Hamu n'agamba tubikooyi kanzije nzimba omwala guno ngugaziye nga bwe nakola Jjugula, kuba emba mulaba omwala oguyite mu Owino gwe mwala gwa Jjugula. Owino teri bupande, temunnalaba ku buvidiyo buva mu Owino nga bwe kyalinga emabega, kubanga Hamu yatereza Jjugula, ab'omu Owino bo batema bulatti. Naye guno omwala omulala oguyisa mmwe baaguziba. Singa balukwago baayite baagala abantu baboneebone leero mu 2025 lukwago emyaka gy'amaze mu kibuga, ogwo mwala baali badde baaguzimba dda ne bagubikkako okwewala kasasiro okujjula, ne bagugaziya amazzi gonna oyitamu, ne baguwa ne inlets eziri ku mutindo. Emyaka 2 emabega lukwago gy'amaze mu Kampala, naye tebaakikola, era babaye tebalina mu pulaani ekikola. World Bank bawa ssente bazirya buli paka Hamu bazze n'agaakanguzimbi. Kakati Hamu bw'aba azimba omwala mulina okukimanya nti omwala nga baguzimba teguyisa mazzi. Buli kirungi kirina abakifiiririra.
buli ssanyu ery'okweyagala n'okwesiima lirina okufiirizibwa ebintu ebimu. Bwe mba mwagala ekibuga smart city ekitayisa mazzi waggulu nga temugalabako, abaliwo olwaleero mukkirize bino mbiyitemu. Njabba bw'olira kati ng'omusezi agula essuwaani, amazzi gajja kwanjala era enkuba bw'etonnya enkyera gajja kudda. Tusabe kimu omwala bagwanguye, baguzimbe ku standard bagute, amazzi muleme kuddamu galabako. Lwaleero mangi okusinga ga bulijjo kubanga inlet zonna n'omwala tebifunctioninga. Lwaki? Biri under reconstruction and redevelopment. Ogusa ku standard ya smart city. Tuina kusaba busabi Katonda hamu naayimiriza projects ze zonna endala n'aleeta ssente n'aziyiwa ku mwalaawo mu sipiidi ey'ekitalo ng'era sipiidi gy'akola naye n'agyongeramu kyekyokka. Otherwise tewali magezi. Oba KCCA ezimba, oba Bachina be bazimba, oba Lukwago yaleese famire ne bazimba, omwala nga baguzimba teguyisa mazzi era amazzi gajja kwanjala. Bampita Godfather mbere bulungi.